Bannayuganda mu nsi yonna be bantu abakyasinze okwagala bakabaka baabwe n'amadiini gaabwe. Bannayuganda mu nsi yonna be bantu abakyasinze okwagala amadiini gaabwe ne bakabaka baabwe. Naye ate mu nsi yonna bannayuganda be bantu abasinze okusuulibwawo obwakabaka bwabwe n'amadiini gaabwe. Amadiini mu ggwanga Uganda abantu bagaagala era abantu bagakkiririzaamu era bagawa ekitiibwa. N'obwakabaka bwabwe abantu babukkiririzaamu era babuwa ekitiibwa. Naye ku institution ezo bbiri amadiini n'obwakabaka obuli mu ggwanga Uganda by'ebintu ebikyasinze okusuulirira abantu baabyo. Oba statement yange mugitegedde? Mu ggwanga Uganda era ne bwogera n'onoonyereza n'olaba bannayuganda be bantu abakyasinze okwagala amadiini, be bantu abakyasinze okwagala obwakabaka bwabwe abakyabukkiririzaamu. Naye ebyo ebintu bibiri by'ebintu ebikyasinze okusuulirira bannayuganda n'obutafa ku mbeera bannayuganda gye bawangaaliramu oba gye balimu abantu baabwe. Kugamba abantu baabwe, amadiini tegafuddeyo kulwanirira abantu baago. Obwakabaka bwo tebufiiriddeyo yadde ddala kulwanirira bantu baago. Ng'era bw'otunuulira obwakabaka obuli mu ggwanga Uganda okuli obwa Buganda, obwa Busoga, obwawa, olabira ddala ng'abantu ababulimu excuse me, olabira ddala ng'abantu ababulimu balinga baminisita ba Museveni. Balinga baminisita ba Museveni. Natunuulidde eggulo Katikkiro wa Busoga ng'ayogera. Ow'ekitiibwa Muvawala akobera abasoga tebabateeka mu bintu byabwe bya politics waabwe n'akazaano. Politics n'akazaano. Ye Katikkiro wa Busoga atulaga nti abasoga okubeera mu mbeera embi ey'obwavu gavumenti eno mwebatadde ako kazannyo ka byabufuzi era tebabibateekamu. Katikkiro w'e Busoga atumatiza bulungi nnyo nti abasoga okulima ebikajjo byabwe like nga cash crop mwe bajja ssente ne bigwa ne bituuka ku 3,000 ako kazannyo ka byabufuzi be tebabibateekamu. Abasoga okubeera mu mbeera embi nga tebalina n'amasomero gye batwala abaana baabwe nga n'abaana baabwe babulwa n'ekyokulya yadde ekyokwambala be ebyo bizannyo bya byabufuzi tebabibateekamu. Naye ng'ate abasoga bakulaga baagala kabaka waabwe, baagala obwakabaka bwabwe. Naye obwakabaka bwe baagala era bwe bayirawo omubiri bo tebuli luwedde kubaagala. Era buli omu yeefeeko oba muli mu bwavu bwammwe ebyo bizannyo bya byabufuzi, oba babakubye amasasi ku nnyanja ako kazannyo ka byabufuzi, oba abaana bammwe tebalina amasomero gye balaga ako kazannyo ka byabufuzi, oba babasibye mu makomera ako kazannyo ka byabufuzi, oba temulina nguudo ze muyitamu mugwa ku accident buli kanaku, obo bonna ye Katikkiro wa Busoga atukobera ako n'akazanno ka byabufuzi tebabateeka mu bintu byabwe byabufuzi. Abantu abo bamanyi ekigambo byabufuzi kye kitegeeza. Abantu abo bakimanyi bulungi nnyo nti ebyebufuzi bye bisalirawo embeera abantu baabwe bano ab'ewansi gye balimu. Naye olw'okuba bali mu kitanda ne dictator bali mu kitanda ne nakyemalira y'ensonga lwaki tebasobola kwogera ku bintu ebyo. Kati weekanga nti bakatikkira abali mu Bwakabaka balinga baminisita ba Museveni nabo baafuuka bamobilizinga abantu kuwagira state. Era navo nagamba maama prime minister tukwebaza. Bamwebaza kuteeka abasoga mu bwavu. Bamwebaza okutulugunya abasoga, okubagoba ku nnyanja, okubakuba amasasi ku nnyanja, okubamma ebbeeyi y'ebikajjo ng'ate be babirima, okubatwalako amataka gaabwe. Kwegamba Uganda y'ensi erimu amadiini ng'abantu bagaagala bagakkiririzamu naye nga tegabayamba. Yense erimu obwakabaka ng'abantu babukkirizamu naye nga tebubayamba yadde tebaagala kumanya kifa ku bantu bano be bakulembera. Abantu baagala kirala n'abantu bokka bennyininyini abali mu Bwakabaka baagala birala. Abantu baagala birala n'ab'amadiini abakulira amadiini bennyini nabo baagala birala. Kati bano abantu baba baagala bano abantu abali mu Bwakabaka n'abali mu by'amadiini baagala bakwate bye baagala nga bba abantu babifuusinge mu bantu baabwe nabo babyagale. Okitegeera? Kati awo ng'oddamu okuyiwa w'omubiri olw'Obwakabaka, ng'oddamu okuyiwa w'omubiri olw'eddiini era nze eddiini yange, era nze eddiini yange. Naye ng'eddiini yo yeemu yeekolagana n'omuntu awamba abantu mu ggwanga Uganda. Kaakati olaba munnaddiini akolagana n'omuntu awamba abantu, kaakati ffe be bawamba tugenda tuloopewa. Ffe be bawamba tugenda twenenyeewa tuloopewa. Luli twagenda nga mu makereziya ne tuloopera bafaaza.
ne tuloopera ababuulizi, ne tuloopera abasumba. Kati onooloopa wanga gw'oloopera y'omu kennyini nyina akolagana n'ono akuwamba, akolagana n'ono eyakugobye ku ttaka, akolagana n'ono eyakugobye ku nnyanja. Luli bakabaka baayimiriranga ne bateekawo eddoboozi, abantu babwe nga balaba abantu babwe bali mu mbeera mbi, ne bayimirira ne bateekawo eddoboozi, n'abantu ababatadde mu mbeera embi ne batya, ne bayimirira ku sayidi y'abantu baabwe. Naye ate kati ennaku zino bakabaka abali bbali tukanya kwoza baabawamba. Naye nga bwe babayita mu bintu eby'okubawa ensimbi z'abantu baabwe zaliyambye abantu baabwe, badduka be basookayo, abo baba baabawamba kweri. Kyogamba omuntu gwe bw'akuwamba n'akuteeka mu kattu n'akusibira awantu, asobola okuwa emmere n'ogirya? Oba totya nti akuteereddemu butwa? Bano bakabaka baffe bwe baba akatikkiro baffe betuwoza nti obwakabaka baabuwamba, Yesu tukimanyi baabuwamba. Bo kiki sayini ki gye batulaga ne tumanya nti baabuwamba? Okujjako okutuula ate ne batulaga nti basanyufu nnyo. Ne batawa yadde essigino eri abantu baabwe nti munnange baatuwamba. Buli kye babawa kyonna bakkiriza bukkiriza. Tebafaayo oba abantu baabwe bafa bubi, oba bafa tebalina ki, oba bafa tebalina bujjanjabi, oba bafiira ku makubo, oba tebanaku, tebaagala kumanya. Tebabateeka mu bintu byabwe ye Katikkiro w'Obusoga yatugambye muva wala. Ife temututeeka mu bintu byammwe, temuteeka bwakabaka bwaffe bwakyabazinga mu bintu byammwe bya politikisi. Temubituteekamu. Oba muli baavu, oba temuyina ddagala, oba temuyina nguudo, oba temuyina ki, ebyo tetubyagala ffe ng'obwakabaka bwa Busoga oba ngo you people. Munnayuganda oliwo weka bwoti, olinga akakoko akawuliddwako nnyina waako, oba akabaata akasuuliddwawo nnyina waako. Tewali yadde woyina kuddukira. Luli twaddukiranga mu bwakabaka bwaffe ne butuwooyawooya ne butuwogerera kubanga bwo buwulira bulina eddoboozi. Luli twaddukiranga mu madiini naye kati yonna bakolagana n'abatunyigiriza. Kati ffe bwe tujeemera obwakabaka nga bagamba nti n'abaana bajeemedde ennono zaabwe. Era Katikkiro wa Busoga n'atukobera n'atugamba nti akuwa goowa. Kaakati mmwe bwakabaka bwaffe bwe temutuwadde ffe ng'abantu bammwe, bwe muba temutuddiza ffe ng'abantu bammwe, lwaki ffe mwagala tubawe? Lwaki ffe abantu bammwe bwe mutawadde bwe mutabeereddeewo, lwaki mwagala tubabeererewo era tubawe? Nga mmwe ng'obwakabaka bwaffe temutubeereddeewo era temutuwadde. Ndowooza mulabye dikiteta engeri gy'atufugamu, gye tuyina essuubi gy'atusooka n'awa compromisinga so that ne bw'oddukirayo okufunayo essuubi oba okufunayo obuyambi osanga poteya.